olaba obulamu bw'ensi buno kati bino by'abantu abalowooza bokka abategeera bokka olina kubanga otegeera nnyo okutegeera bye ngenda okwogera obulamu bw'ensi olina kubanga otegeera nnyo wano wendaga atategeera oli waddembe okukomaawo onoonye vidiyo endala oba okome wali wenkomye akekkereza eddata afune emirimu emirala naye ategeera sigalako siwolereza Suuna Beni njagala osooka okwata ebigambo byange bulungi bw'ofuna omuntu nenkuleeta ku Spark oba nenkuleeta ku Bukedde nonsinga nga nakuleeta nga presenter ne bakuwa program ezi ne bakujja nako ne bakuwa n'obwa producer abantu bawa ne batandika okufuna akasajja ne yeerabira nti nze gwe naleeta ayinza okuba nga Mungu riziki ye yamuteekako nze annyimukireko naye bambi ashayininze okitegedde lwakuba nti n'omuntu yenna kyabuntu munno bw'aba ayina embeera gy'akuyambyemu ojjukire munno yenna yakubeererawo kyeŋŋamba abantu bw'ofunanga erinnya Mukama n'akusitula weegenderezanga nnyo mukwano gwe yakuyambako oba omuntu yenna yakuyambako nga Mukama tamusitudde ekituufu abaamu n'akasajja okitegedde ekituufu buli muntu omuntu yenna kisobola omunyiza kuba asobola okugamba we wanneetaagira nnali oba n'ekyo ekintu kiruma nti nze bwe wanneetaagira nnaliwo we wanoonyeza omuntu gw'osula e Kampala nakola ki nkwetaaga kuba bambi omwana bwe yalwala yaddamu okka emabega kuba yali aleese bwe yafunamu ka setback ako bw'akuyita n'akugamba nti Suuna tojja kale don't perform tojja kutonkolerako naye nkolera akalango abantu bamanye nti Suuna naye akyogeddeko kuba waliwo wano abantu betukkiriza nti oyo bwakukolerako kalango kale ayinza okuleeta percentage bweti ekintu kyo ne kimanyika ate teyandikoze na bukozi kalango kokka Suuna teyandikoze na kalango kokka amaanyi buli ssaawa yandibadde agateekamu n'okugenda n'agenda you can't be too busy ku muntu eyakuyamba nga ye teyabeera busy wabula kadisikireyima waliwo abantu betusanga nga kati nga wendi naawe nenkyano jano ngamba shami tukole YouTube channel tutandika okukola waka onsanze ninako wendi nange nkusanze olinako wooli tewaliwe kyagambibwa nti ngenda kufa naawe singa tufuna obutakkanya tuli bantu tusobola okweta okitegedde tokitwala bubi manya nti Mukama wano yategekera tukite nange sikitwala bubi okitegedde mulimu ebintu nga byo bya buntu n'ogamba akiganye nga bwe bibira mu bufumbo n'ogamba awo namusanga bukulu kiganye n'okita buli omu atambule go on with life kola bibyo n'oli akola ebibye ndi wa Nokia iPhone noma abaana abato bonna ndaba bazisaba nnyo kati oyagala kudda kweri enkola enkadde kola nkadde abaŋŋomo bweyimirira eba faamu erwako n'omuliro omuliro gulwako toyinza kubanga oyogera na business ate oveeko ekyala abaana abato abayiga okukwata amasimu buli omu asaba iPhone kale kwegamba kyangu kyakwanguyirwa iPhone yeshiba yeshiba ku shiba nze bwedda manyi tuli mu masimu esimu gy'olonze bagiyita Cinderella baby omwana akuba live e Kampala wano the king herself alinganze mu theatre I'm the lion of theatre and the Black Panther ewabifunana mu luzungu yenze Black Panther wa theatre wakati mpayo omuntu wano goyinza okungerageranyako mu theatre sikakandi nakyo kyakubiri guno omulembe omutebi nze agukutte mu theatre mulekera okukwata okugerageranya US products ne China tetusobola kubanga tuli US products nga mugenda mutugerageranyako products ze China mwebale nnyo kulaba mwebale gobera mwebale commentinga subscribinga kusharinga n'abasharinga mwe bivuma tubebaza bana okimanya bana kwebalya abana batemamu buli omuntu naga olugendo uli esimu ekubidde naye nga ate simu mwakyogere n'omuganda yo labe ati nze ate kati oyo atemyemu nandeetera
ne bampeereza waayi kino kiki wakoze nga nkublockinga anti gwe kenyini kuwayogeddeko yakyo kuweereza nga nkublockinga gwe ddayo naawe olabe emboozi lwaki onpeerezaamu ako ke bakuweereza ddayo olabe bakakuweereza ddayo kakase kituufu kyamini kino kye yayogedde gwe kakasa wekka nti aye ka kye yayogedde yanjogeddeko bw'ati twala ekyo budde bugenda kwegayirya ate kunnyonnyola okunnyonnyola obusi buvunaanyizibwa bwange gwe olaba wennyonnyola ogabe yakozeemu ensobi oba yanjogeddeko bubi awo bw'oba ojjira nti ng'omaze olaba fuulu naye kano ke batemyemu ku tiktok ne bateekayo ng'ojja onjakiramu awo wennyini wenkublockinga by my lecturer maama oli ku ssomero nsoma we lecturer wange akusomesa ki nsoma nga kitalo ekyaki kya dido yani embwa ya Bobby tonnagira embwa ya Bobby mpozi nembwa bagigambira ekitalo bambi sorry bambi omanyi wali abantu nga baagala embwa nga waliyo omuntu ayagala pet oba nga ayagala ekintu kyoba ekisolo kyoba kapa kyoba ki ng'ajagala n'omutima gwe neefa nga bambi awulira ayagala bagimoninge ng'omuntu nsoso simulinaako obuzibu okuba nga yamoninze bw'ati lwakuba nti wano e Uganda naye eri abazungu bamoningira ddala ebisolo byabwe bulungi ebisolo biri friendly nnyo n'okusinga abantu waliwo ekisolo ekikwagala ennyo ate embwa zirina omukwano muyitirivu bayinza okuba baludde nayo ng'omukwano gwe badde balina attachment nayo bafuuka ng'abantu okitegeera kati okuvayo n'agipostinga omuzungu singa abadde agipostinze gashumba anasiiba apostinga gaga embwa zaagala nnyo okusinga abantu nga tewali ayomba ne wano baayombye mbuno lwaki tateekayo sami ekikulu wano abanayuganda baagala tukole bye baagala buli muntu wano alina oidukusa olulwanirira eddembe lye si kya muntu omu yekka buli omu mu position mwali osobola okubaako kyokola bw'owulira nti n'enguudo mbivayo gwe okyogereko bw'owulira nti kino kibivayo kyogereko naye toyinza kuŋŋaana kupostinga pusi yange anti peji yange mpostingako omutima gwange kyegwagala ekyalo okutupostingako ebintu nga tubijja ku mutima mulekerawo kaka abantu ebintu byammwe mu bye mwagala nange wemba nsolo kwanza embwa nzitya njagala nnyo parrot so nenduzinga parrot era ngipostinga naye jjukira nti parrot wano okuba nayo olina okuba nga olina license mukwana ati nze ate tomanyi nze wano osobola okuba n'ekisolo kyonna ne license nyanguyiro gifuna because like manyi protocol ate newe okujja license manyiwo nti bwemba njagala parrot wano nja kugifuna na wano nfune license nga nzikirizibwa okuba naye abaana bange baagala nnyo parrot ate mutabani wange amanyi nnyo ebika by'ebisolo bingi naddala ebiri wild kati buli teri wano kika kya musota kyatamanyi ne bwe guba teguli wano ne bwe guba guliwa kasa guba omusota guli wild ayina ebikere bingi byamanyi nga n'omuntu omukulu tobimanyi kati so akola nnyo research ku bisolo kyova ewange twagala tubeera nnyo n'ebisolo ebyo omwana oyo taabe musawo w'ebyo bintu musawo oyo gwerinda kati kyova twanguyibwa funfuna license wali abantu nga oziza okusanga nga abaana badde bajagala nnyo obanga naye ajagala nnyo waliwo abantu be bakuvaamu ensi yona yona n'olaba nga ekukyaye naye ekisolo tekikuvaamu so kati bw'okiruzinga oli wa ddembe kiposinga kaki nti epeji yo tewali yagigulirawo naye abaana bamuvumye baddembe bana Uganda ne bwokola kirungi bakuvuma ne bwokola ekibi bakuvuma nze sikyatya bivuma simu yange evugenza n'okuba eri kubampa ssente omanyi ki obanga nabbanja nkubira bayimbi kandayaniako mutegeddako oba nabbanja yakuwadde ssente n'oluyitamu tannampa wanampa nja bagamba naye nebifaananyi nja bifulumya nga mpadde si byankukutu ssente zampa si zankukutu si banzibe waba azimpe azimpe mu lwatu azimpe sikirinaako buzibu n'aba nzisaani twakoma luli ng'akuyise wamunampita yampeereza message saawa najja kumpita oyagala kukubira essimu message emala anti ajja kumpa abadde akyalina tight schedule ajja kumpita essaawa yonna ajja kumpita
Kati schedule wedde nzo simufaako wonna wannamugamba wonna waali mpitira nja kuba mugenyi ewuwe pozi lwakuba ekizibu kumpita nga siri mu ggwanga oyagala fuluma nedda nze ntambula nenfuluma nenkomawo nze njagala nnyo ewaka wano njagala nnyo ewaka by the way mu byonna bye nsaba ne Katonda simusaba kugenda bweru ntuuleyo kugendayo kukola kyemba nkolayo bakulambula bwe mba ngenze kulambula oba kukola ki nkomewo wano ewaka mbadde mmanyiye gwe omu ku baana ababomba buli ssaawa nti abamawulire otumanyi mubonaye mwefudde ekirala baana babomba mbalaba bali ku high speed nga badduka emisinde okugenda naye eyo ayika balina ensonga zaabwe zibatwala buli muntu aba n'ensonga buli omu abaako nekyagala nsaagala kuva waka n'ojja kusanga oli omulala ng'agamba nze bwe nfuna opportunity yonna egenda awantu awalala okukola nja kgenda okitegeera kati abagenda nabo balina ensonga zaabwe baki bagenda so it is okay for them to go obuzibu buli bumu bwe batuukayo boogera nnyo ekyabatwala bakivaako bwe batuukayo tovuma woova omuntu yenna yenna bw'ova mu lyato tokifuulanga ekyato yes kuba abamu n'abamu naddala ab'amawulire nze bengenda oteekako essira abantu bonna basigadde abagenda sibalinaako buzibu because ndowooza tuba tetubamanyi naye ow'amawulire ogenda okutuuka okuba nga osobola n'okukolayo live n'obeera ng'ovuma amawulire tuba twakutegerera amawulire singa tegaaliwo naawe tubandibadde tetukumanyi kkiriza nti bakuwa opportunity eyo kkiriza nti bakuwa platform ffe kwe twakumanyira nga bannayuganda banna okutuuka ng'osobola okwogera ekintu ne tukuwuliriza ekirala bw'oba ovuma amawulire kkiriza obagaana wakyaliyo institutions nnyingi ezisomesa abaana b'amawulire abajja kkiriza obagaana gwe obadde public figure waliwo abanadde bakwegomba baagala kubanga ggwe kyokka bw'ogenda ovuma omulimu ogwo odiscouraginga abaana waliyo ffe abakyakola omulimu ogwo oyagala abantu betugendamu okuweereza batutunuulire batya mukotta obuziina bwaffe bonna ne mubuteeka kuki kuwaya mbuli awo bwona mu bwanise ffe tubanja CTV naye mwalimu tulabyeko nga tujja nga tuvuma nga tukoze interviews nti bannange CTV biki okitegedde naye mwe tuli mu process ebintu bitambula mpaka tugenda kufuna meeting n'aba UCC tugenda mu kooti biki naye nga tewaliyo kubanga tetwagala biveeyo abaana bano abajja abato babeere discouraged n'amawulire abaana bangi waliwo akulaba naganze njaga kuba munnamawulire kati abo bo mubaleseewa naye ate buli mulimu gulina ebibi wano n'ebirungi amawulire kale gayina obubi bwago nga bwe mugamba tebasasula tebakola ki n'abasawo tubalaba beekalakasa nga tebasasuddwa n'abasomesa beekalakasa ne basuulawo ennoni ne balooya beekalakasa tebasasulwa naye mwe bani balabeko bakola interviews ezo ez'okumukumu naye kati olw'okuba nti mulina n'eyo audience eyo mugyegendereza nnyo gikozesa nga muvumaganya omulimu guno temwagala boogerako nga muvuma omulimu gwaffe naye naffe abali eno abagulimu naffe tubakakasa nti tujja gudifendinga kwaffe kwe tulya gwokakasiza nti kati tokyagwaga tokyalana kugulyako kyokka bw'otuula era kkiriza obagaana omulimu guno oguvuma nti mubi tebasasula mulimu eddogo tewali watali ddogo kuba n'abakazi abafumbo bali eyo beeroga byabwe okitegedde kati gwe kkiriza obagaana oguvuma kyokka ate nomala n'otuula n'ojjako omuntu omulala interview bw'omala okujjako omuntu omulala interview era oba oli muki gw'olimu gw'okola kyokka ate ogulyebudde gwonna gwonna ogumazeewo okitegeera mbu njagala abaana bano muveewo mwe abaana omwana amawulire alina afuna chance ng'oyagala kgenda bweru genda okole no ne wano omwana asobola okugaggawalirawo ate n'agaggawalira mu mawulire kyemugaa tewaliyo munnamawulire naali agaggawadde emikisa gye gyenkanankana gwe sande ziyinza okuba wano zakubuzeewo nga ekituufu mungulizikiyo yagiteeka bweru genda ebweru okole naye ffe abasigadde eno aye naffe tomalamu baana ssuubi nga mubalaga mbu wano tewali ssente Uganda tewali ssente mwana gwe biki naye bweru osobola okugendayo n'oyavuwala era n'ovaayo nga ne bakomyawo ne mayitiyo nga ffe tugisonza ogizza wano nange asigadde wano nsobola okwavuwala ne bigaana kati buli omu riziki Mungu yagimutegekera mugireke okitegeera abagenda ebweru balabanga bakatonda nga abasigadde wano balabanga oba abatategererako ddala nti bw'osigala wano ng'osigadde okola omulimu gwonna e Uganda oba musiru waliwo abannayuganda wano abasigaddewo ne bagaggawala waliwo abagenze ebweru waliwo abamawulire era abagaggawadde so let us stop the propaganda akuba journalism ffe twaguyingira nga mulimu tugwagala ndi we are proud temukuba nnyo mawulire kutuuka ku ssaliba nti n'omwana omuto ali eyo bw'alaba maama we waliyo abaana nga balya kuba bazadde baabwe abali mu mawulire
bwawulira ng'omulimu mugukuba bwe muti abaana bonna ffe bonna balina amasimu asanga ka video nga mulimu kuba mawulire n'atunira kitaawe ng'alabira ddala kitaawe talina amunsa like to respecting profession yaffe oba ovuddemu ku lwoyina ebikugjeemu buli muntu alina ekimugjamu n'agamba omanyi kiganye kaŋŋende naye jjukirayo ku birungi by'ofunyemu twali tetukumanyi ng'oli kakyere singa tebakuwa opportunity ku mawulire ago oba tv eyo neekuwa opportunity eyo nojja ku air twandikusanzeewa singa olunda nti singa tomwogerako mumanyi namumanya like buli muntu yenna appreciate ekyofunye awantu awo si kyatteeka nti olina kufiirawo obudde butuuka ng'olina okuvaawo bati bw'ovaawo eryato tolifuula kyato lirinawo eryakutuusa likutuusizza ku lukalu kkiriza nti eryato lino linyambyeko nentuuka ku lukalu wadde kibadde ki naye buli wamu waliwo ebizibu byawo tewali mulimu wano gutalina buzibu but tulina kukuuma buziina bwaffe nga bannamawulire n'abaana abalala bajje bwe tuba nga twagala kutereeza mulimu ebintu bye tusobola okubikkula ng'olaba oba omulimu guyingiddemu nnyo okuba bakozesa nnyo abaana abawala like ebitusobola okujja nitubyogera mu lwatu naye okujja obusente butono nnyo abannamawulire bamulaba bafuna obusente butono okitegeera buli munnamawulire baba balimba bebawooza nti bannamawulire bafuna sente entono abo bemulaba basasula emitwalo 5 bakulimba TV esobola okubaako ng'eriko omuntu akola morning show nga sente zaafuna sizewa evening show drive zaafuna waliyo abakola one on one ezo political shows nga sente naye zaafuna ndala kuli tulinako ba producers tulinako abaana babeera ku camera tulinako abantu ab'enjawulo tulinako marketing team tulinako biki ojja kusanga buli muntu afuna nga waliwo abagaggawadde ng'ali mu TV ng'ali oba market oba ki presenter nga naye afuna sente endala like tuleme yes ne reporter afuna ndala naye mwe mukwata omulimu gwaffe gwonna ne mugamba abo bemulaba bafuna emitwalo 5 kati nga buli muntu akusanga akujjamu value eyo yonna yonna omuntu gy'abadde akuwa n'aginunula emitwalo 5 wemba ngifuna buli lunaku nga buli lwennyinye mpa emitwalo 5 emirimu emeka ekirala amawulire osobola obutagafunamu nti bakusasudde omwezi naye olw'okuba mukama yakuwa amagezi g'amazaale ng'osobola ofuna mu mawulire ago bwe giri for as long as amagezi amazaale ogakozesa bulungi nga tolina muntu gw'onyigiriza nakukosa okitegeera nze kyessaagala kugenda nga muvudde wano ne mutulaga nti amawulire kyekisirani ekikyasimbyeyo okubanga gwe mulimu omubi ogw'okukola bannaye wano tugulyamu naffe tetujja kubaganya abaasigala eno tubakakasa kyogamba kati ajja kubaganya ababa bagenze ebweru nga bamawulire oba amagezi kikuva mu kamera oba asobola okusigala mu kamera kuba ebanga passion like nga bunze wa stage nsobola okugamba nti theatre naombye nenzirukako ebweru naye ne baguleeta omuzanyo ne bagamba bambi nsaba mbeemu oba nembeerayo nga shooting obuntu bwange nsigale nga practicing omulimu gwange asobola okuba mu kamera kubanga ye love eyo gy'alina naye bw'ogenda mu protect your job protect your profession naye batugamba kamera zino ziraba kamera oba tonagitunulamu oba mulala naye mbuwa ogitunulamu okyuka ebigambo biyinza era omusiru yakyuka like kamera ekola ki ekutuma ki etuma musiru okukoleramu ekyobusiru era omugezi asigala ayogera ekyo kyeyazze okwogera teri kyenjogera nga saagadde bantu bakitegeere era kyesaagala bakitegeere sijja kyogera bwemba nagambye nja kukuba mba nakirowoozaako dda nti nja kukubira wano era kyova byenjogera byena sirina muntu gwenyinza kwetondera anapologetic ku ebyo byemba njogedde byonna nga kifulumye mu kamwa kange otekawo ne disclaimer byonna mbyogedde ku lwange nga tuvuddeko awo waliwo ensonga za liri Pazo zobadde oziwa liri Pazo Suuna Ben zatandika lwakusatu luwedde liri Pazo siyo n'omwana mukanu gange basala bambi yawona namulabako ddi nga natera okukola show amiina mukama mulungi babadde ki liri Pazo bali mu kwerangira liri Pazo alina obusungu ku Suuna Ben yagambye ekyamunyiiza ayagala aveeyo akyogere either ng'agenda kufa oba singa afuna emyaka 2 okuva kati mbu buno budde wanaakyogera abantu bajja gamba abuukidde kwoli kubanga yaliko Suuna Ben n'avaayo n'amuddamu n'amugamba aveeyo ayogere kiki kyeyamukola kati kwegamba obusungu buliyo buli omu awanyisiganya ebigambo ate nga kigambibwa mbu Suuna Ben yatuukira liri Pazo ng'ava Masaka olaba obulamu bw'ensi buno kati bino by'abantu abalowooza bokka abategeera bokka olina kubanga otegeera nnyo okutegeera bye ngenda okwogera obulamu bw'ensi olina kubanga otegeera nnyo wano wendaga atategeera oli waddembe okukomaawo onoonye vidiyo endala
oba okome wali wenkomye akakkereza eddata afune emirimu emirala naye ategeera sigalako obulamu bw'ensi buno nze nategeera obulamu bwenti buli kintu kyenkola nkikola nga siina muntu yenna gwe njagala nsiime nkikola nga nkolerera kalambo kange singa enkyo ojja n'oŋŋamba nti mpolaayo emitwalo 10 bwe nzikiriza nti nzikuwoze nzikiriza nti nzikugabidde bw'otazizza tekinnuma kuba mba nakkiriza nti bw'ozizza alhamdulillah bw'oba tozizza alhamdulillah era bwe mpulira nti kijja kunnuma nga tozinzirizza nkugamba sirina newewala kiri kyakubiri nze bwe mba omuntu ankubidde n'aŋŋamba Shamimu mpolaayo bwe mba nkimanyi sijja kukuwa n'ekizibu kyo ky'oyagala okumaliriza sikikubuuza ntamwa nnyo omuntu gwe bagenda okwewolako n'obuuza olina kizibu ki n'ekikugamba ate n'otampa biba bya kisiru nnyo obulamu bw'ensi buno ffenna buli omu ayina munne kwayimukira Mungu yakikola bw'ati nsobola okuba nga ngenda kuyimukira ku karo okutuuka we nnina okutuuka naye lwakuba nti kye bataateekawo nti nze bwe nnyimukira ku ggwe nti bwe ntuukawo nga nayimukira ku ggwe nze ayimuse nti bwe ntuuka nga neetaaga okuvaawo nti ate nina okukulemerako ggwe eyandeeta okunsitula lwakuba ekintu ekiri mu bulamu bw'ensi nti omuntu bw'ajja n'omuyimukirako oba n'akuleeta mu kifo n'omusingawoko n'otamufaako alabanga ggwe yamulekawo siwolereza Suuna Ben njagala osooka okwata ebigambo byange bulungi bw'ofuna omuntu nenkuleeta ku spaaka oba nenkuleeta ku bukedde nonsinga nga nakuleeta nga presenter ne bakuwa programu ezi ne bakujja nako ne bakuwa n'obwa producer abantu bawa ne batandika okufuna akasajja ne yeerabira nti nze gwe naleeta ayinza okuba nga Mungu riziki ye yamuteekako nze annyimukireko naye bambi ashayininze okitegedde lwakuba nti n'omuntu yenna kyabuntu munno bw'aba ayina embeera gy'akuyambyemu ojjukire okitegedde bw'abanga mu mbeera gy'akuyambyemu bwe yali akuta talina kibi kye yakkola ne bw'aba ayina ekibi kye yakkola for as long as yakuwelcoming nga Lil Pazo bw'agamba nti Suuna Ben we yali afa e Masaka omuntu gwe yasooka okkubira yali ye ekyo kyokka Suuna Ben alina okki appreciate nga n'akijjukira okitegedde kyagamba kyajjukira era bw'aba akola interview akyogerako Suuna Ben Lil Pazo yannyamba kuba agamba buli interview gy'akola amwogerako nga we yamuyamba yes bw'aba asobola okuba ng'ogamba waliwo omuntu okugamba nti buli interview gye nnaakola ngenda kwogera ku Shamimu nti yannyamba bw'akiwulira aleme kujja nzijukiza nga okola nnyo interview n'otanzijukiza n'otanjogerako naye nga takyogera wholeheartedly nti bambi nsiima omuntu ono wabula ng'akyogera olw'okuba akimanyi nti ono naye gwendi naye ali mu limelight lumu bayinza omukyaza n'agamba nze omusajja nze namuyamba nga talina bw'akijjako kuba waliwo n'abalaba baalaba okitegedde naye singa akyogera wholeheartedly nze ngamba nnyo abantu nze bwe mba njagala omuntu mwagala bya ddala bambi bw'ontama bya ddala nze sirimba era nkugambirawo nti wantama siddaawo okulimbalimba nti oba ki ekirala basobola okuba nga Suuna Ben ne Lil Pazo balina kye batwogera naye nga waliwo awo bonna ekyabanyiiza nedda nga kiyinza okuba kiriko omu ku bo oba nga Lil Pazo yanyiiza Suuna Ben oba Suuna Ben yanyiiza Lil Pazo. Suuna Ben agamba mu kalango bwe yamugamba omukolera akalango n'amugamba sirina budde mbazira akakola awo yakola bubi Suuna Ben muno yenna yakubeererawo kyeŋŋamba abantu bw'ofunanga erinnya Mukama n'akusitula weegenderezanga nnyo mukwano gwe yakuyambako oba omuntu yenna yakuyambako nga Mukama tamusitudde ekituufu abaamu n'akasajja okitegedde naye kati gwe ng'omuntu omukulu era omuntu alowooza kkiriza nti munnange nali ne Lil Pazo bwe tuti nga tuli babiri Lil Pazo yannaliriza e Kampala Lil Pazo byakola birala ku Suuna Ben byakola okitegedde Suuna Ben Mukama n'amusitula n'amuteekayo ne Lil Pazo Mukama n'amusitula naye ayinza okuba tali kati ku level tukkirize ayinza okuba tali ku level eyinza kuba bisaawe Suuna byakola ki byakuba kati munoke kiri nti yakwaniriza e Kampala ebisigadde bibikke ogambe kiringa muntu genda London omuntu n'akwaniriza n'akubeereramu n'otuuka eno n'omwefuulira
kuba omuntu yenna akubeereramu ezo mu nsi z'ebweru naddala ezo America, Canada, UK ekituufu aba akuyiriddewo omubiri mu byonna olina omujjukiranga. Suuna Ben mu byonna ne bwe yandibadde bize waliwo omuntu wo nga ye toyinza kuba bize. Nze nina abantu be ŋŋamba nti ne bwemba ng'erinnya ndifunye ntya ne kiba kimulimu abantu besibererako bize, mulimu abantu besiwa appointment. Okitegedde nti munange omanyi nja kukulaba lunaku bweru ti waŋŋamba nti nkwagala abanjagala era mugamba kanfikisinga obudde nzije nkulabe. Sisobola kuyisaamu lunaku lulamba kulaba muntu oyo okuggyako ng'embeera mwaŋŋambidde ekituufu eganye era nfuna engeri gye munyonyola naye nnyigiriza nnyo ati si enkeera nenkola ki ne mulaba. Waliwo omuntu nga yakkolera ekintu ng'ensi yonna we yagaanira yaliwo. Bw'abanga e Kampala bwe yajja yali talabawo muntu yenna ayinza mmusuza ng'ekituufu liri Pazo yasobola okusuza Suuna Ben bwe yandimuyise omukolera akalango. Omanyi abantu batusaba obuntu butono nnyo bwetu ne tububuusa amaaso naye nga kagenda mmunyiiza obulamu bwe bwonna. Okitegeera omukwano gwammwe ne guggwawo. Akalango kitono nnyo ku Suuna Ben bw'abanga amusasula obukadde obubiri asobola okamukolera ku kisaawa emu n'akaweereza kirayanti oyo. Okakolera liri Pazo naye najjuza olw'okuba nti Suuna Ben okituddemu kye yali akwetaagamu kyokka wali okimukolera. Yali akimukolera olwakiri nekigamba nti kankimukole nkimusasule kuba toyinza namusasula togenda kuddamu naye omuyita omusuzeeko e Kampala. Okitegedde bw'oba tosobola kimusasula ng'akusabye kino kitwale nti mukwano gwange yankolera kamukolere kino ng'okikola lirira ogamba omukwano gwe gwe yandaga we nali sisuubirya muntu yenna gundaga ye yakola ki yagundaga kambeerewo. Era n'abantu abali ku Suuna Ben lwakuba nti kati ayinza okuba aganye kukikkiriza oba nga stanti simanyi bweba sistanti nga byakullo ayambe yakola bubi kuba simanyi liri Pazo akyakaagala akalango atakyakaagala kaggwa. Okitegeera abadde tabyogera nako ebbanga lyonna naye nga omanya obulumi n'obulumi waliwo n'ekintu kyobeerawo ng'omutima gwo gwakikuuma ku muntu naye waliwo wootuuka n'ogamba sigenda kufana kino kati kyo kankikole ki kankyogere ngende nga ntukudde. Ne Suuna Ben agamba ekyasinza omunyiza mu interview yasooka okukolebwa kono okuvayo n'agamba ekintu kino nkikuumidde ebbanga mbadde kyagala kyogerako nali njagala kyogera atirisi Katonda aliba mpadde obulamu nga omukka ogusembayo njogera ekigambo ekyo oba nga wayise emyaka 2 kati onaagamba nga yanyiiga nnyo. Ani yanyiiga? Liri Pazo yanyiiga nnyo. Suuna Ben yagamba mbu liri Pazo yanyiiga nnyo. Ekituufu buli muntu omuntu yenna kisobola omunyiza kuba asobola okugamba we wanneetaagira nnali oba n'ekyo ekintu kiruma nti nze bwe wanneetaagira nnaliwo we wanoonyeza omuntu gw'osula e Kampala nakola ki nkwetaaga kuba bambi omwana bwe yalwala yaddamu okka emabega kuba yali aleese bwe yafunamu ka setback ako bw'akuyita n'akugamba nti Suuna tojja kale don't perform tojja kutonkolerako naye nkolera akalango abantu bamanye nti Suuna naye akyogeddeko kuba waliwo wano abantu betukkiriza nti oyo bwakukolerako kalango kale ayinza okuleeta percentage bweti ekintu kyo ne kimanyika ate teyandikoze na bukozi kalango kokka Suuna teyandikoze na kalango kokka amaanyi buli ssaawa yandibadde agateekamu n'okugenda n'agenda. You can't be too busy ku muntu eyakuyamba nga ye teyabeera busy. Owanga nnyo omuntu ekitiibwa akubeereddewo n'aleka byonna n'agamba nze kankubeererewo. Okitegeera kyova ngamba abasajja owanga nnyo omukazi akwagadde mu bunaku bwo kuba muba mufaanana bubi. Bati sinza genda nga sikoogeddeko akabasajja tunulidde masembe kampisa bubi. Omusajja yenna nga weemanyi oli mwavu empunya yammwe eba ndala muunya bubi kuba temusobola nagula ddiyo temusobola kunaaba ku shower girls onaaba kitole enviiri osalira mu bitaano n'omera ebisuka eno emabega gwenna oli awo esatu okyayambala za kuwirubaalo kwegamba nga ne kasooli okyamuna nakudda ku mannyo. Omukazi bw'akwagalanga mu mbeera eyo bw'etyo tomwerabiranga kuba waliwo abasajja bolaba obufaananyi bwabwe nga baali baavu ng'ekituufu waliwo okubanga omuntu wedda nti kati nyiza okubanga nali mutono nga kati naye nga waliwo omusajja ng'ekituufu y'omulaba nti embeera ye mu bwavu bwe n'empunya ye yali mbi ng'akussizaamu n'omuwulira ng'awunya n'akamwa
naye n'oguma n'ogenda n'onoonya mouthwash zonna musajja n'agenda ng'akyuka biti n'oggaya kagundi ebyo n'obimuyigiriza enkeera n'omusanga ng'oyo yakugamba nti tonsaanira owanga nnyo omuntu ekitiibwa akubeereddewo ng'oli mu mbeera mbi wabula ka disclaimer waliwo abantu betusanga nga kati nga wendi naawe nenkyano jano ngamba shami tukole YouTube channel tutandika okukola waka onsanze ninako wendi nange nkusanze olinako woli tewaliwe kyagambibwa nti ngenda kufa naawe singa tufuna obutakkanya tuli bantu tusobola okweta oshitegedde tokitwala bubi manya nti mukama wano yategekera tukite nange sikitwala bubi oshitegedde mulimu ebintu nga byo bya buntu n'ogamba akiganye nga bwe bibira mu bufumbo n'ogamba awo namusanga bukulu kiganye n'okita buli omu atambule go on with life kola bibyo n'oli akola ebibye wabula omukwano gwa Lil Pazo ne Suuna Ben gwanjawulo oshitegedde onfuna gwanjawulo nti waliwo omuntu gojja ng'ekitufu talina kiddako musajja amukasusa ebweru omugjeewo omugambe jangu tuli akatono ke tulina obedde naye olumu omugambe tandika okukola ngwe n'otandika osigaza omwana we mulimu ebintu byojjukira kati ng'oyo omuntu bwato n'akyuka obulamu enkya gwe mukama akukkiriza mukuba obulamu bukyuka nsobola okuba nga nze yakuyamba kati mukama ate nze gwasiza ate gwe n'akuyimusa bwambi bwakuyimusa onzijukiranga sigamba nti nakikolera onsasule bati kyabuntu Suuna Ben yali tali bize nnyo kukolera munne kalango singa yali amuwa ssente yali takakola teyali bize kukolera munne kalango olaba tukolera bantu nga omuntu azze buzina gamba nsaba mwana nakusaba busamisha mimi bambi ninasho saba kumpayo drop nogimuwa naye ate kyaliwe yakusuze Kampala nga wakatuuka naye agamba ina byamukoledde yamugulira entebe z'omusaaluni ye bwaba yamugulira then ate negundi yabadde bakyogerako bwogezaawo anti ono okusinza ku Lil Pazo agamba amasimu yayita mukwata takyamuddamu n'omukwata bulijjo bali mu good terms bali mu good terms paka naye nze bayinza okuba balina Ben bali mu good terms ne Lil Pazo nga wano tekinabe kyakalango bali mu good terms namugulira ne ku ntebe naye entebe okusinza ku Lil Pazo okusinza ku Suuna Ben agamba waliwo ebyo ebintu ebyagira simanyanga amwadde emitwalo 5 bikoze bitya nawuliranga Lil Pazo alina byayogera mu saaluuni ye mulina ngendo okukola ne bampa emitwalo 5 balimba bikoze bitya ani yagulira munne entebe Suuna Ben yagulira Lil Pazo entebe omanyi wamba mukola story eno ate mulaga nti Suuna Ben bukyanga bamusuza nadde engulu talina kye yali akoledde n'omulundi ogwasembyeyo bamuyise kalango ne kigaana anti Suuna Ben yavuddeyo n'ayogera n'agamba Lil Pazo yakomplainingako mubamwadde emitwalo 5 bikoze bitya biki Suuna Ben nakwata ssente n'ayita Lil Pazo n'amuwa ssente ze yamuwa Lil Pazo n'azigulamu entebe era n'agamba muganda nga Lil Pazo yagenda n'ayimba ne bamusasula ne bamuwa emitwalo 5 n'azigulamu entebe wamala omuwa emitwalo 5 n'akuba oba nkigambe ntya n'akomplaininga bituuka ku Suuna Ben n'agamba manager katufune ssente twani Lil Pazo ne bafuna ssente ze bamuwa kokwoguza okuyimba bajjawo kiri ekyabadde akomplainingira kati bwe bamuwa ssente mbu n'agamba kangende nzigulemu n'entebe mu saaluuni kati naye agamba nange nakuwa ssente zigula entebe mu saaluuni yo kati kyembuuza Lil Pazo bwe yali agenda okuyimba yateekawo omutamwa nti nno munsasula ssente bwe ziti nzija okuyimba oba yali ayimbanga mukwano gwa Suuna Ben baali bayimba bya kyali era naye ng'amuyita amugamba jangu enyimbire ku yali akomplaininga lwaki nga bamuwadde 5 yazze okuyimba nga kyali yagamba bafunye ennyamu eyo kati tolaba nti nno abantu abamu ebigambo bye boogera tebiva ku mutima nze bwe mba nakukolera ng'oli wakunsasula onsasula mukwano ate osooka nazisindika nga sinnajja ate nga kyaliwo tuba twateesezza like mulimu ebintu nti ngenda kukolerako nga kyali wange waliwo n'ebyokuba nti gwe sikusasuza wona wooyagalira kola ki mpita era bwe nkugamba ekyo nti mpita nzize kukola nga Sseruganda n'amafuta sigalinda mmanya nnaze kukolera mukwano gwange amafuta nzija ngeetereddemu n'entambula n'engenda bammanyi njagala omuntu ajje wano awa obujulizi ndi Shamim bwe nkugamba nja kukukolera ku bwereere enkola n'amafuta tompa
Kakati didi Pazo manya abantu babeerawo nga tebali straight. Bw'oba ogenda okukolera Suuna Ben mugambe nzija kukola nga kyali. Bw'oba ozze kukola nga kyali we bakuwa token y'etaano. Kuba obadde nayo togisuubira. Don't complain. Wakoze nga mukwano gwange. Nene Suuna Ben agamba ye yatwalira Pazo erinnya litalina linnya. Ate Didi Pazo yagenda osuza Suuna Ben nga Suuna Ben nga Didi Pazo amaze okuyimba nga serebu waffe wano kuba njukira akayimba akamuteeka nga Suuna Ben tannabawa tekayo kaali genda ogula emmotoka waliwo oluyimba olwali emundu evuge lwe lugundi lwakuba bagula agenda ogula emmotoka ne luziba luno kati luno ne tutandika ate okuyimukira mugenda ogula emmotoka banoonya eyayimba ne luli emundu evuge kati naye agamba ye yamufuula sita wano e Kampala atya yakuba nnyo genda ogula emmotoka ng'abantu tebamumanyi naye nga tebamumanyi nnyo ono yapushinga nnyo genda ogula emmotoka okay kati olaba ebintu by'emikwano nze kyembimanyiiko omuntu yenna nti kyabuntu lwakuba waliyo abantu nga ffe abalina eddiini mu mitima abakkiriza nti munnaye waaba nsinga lilla wallahi lizikiye bwetyo okkiriza n'okita yes like ate ffenna mugamba yatuka nga tetusobola kuba kyekimu kyekyo kyova olaba kati nti mukwano gwo bw'afuna ekintu n'ozimba omutima kkiriza oba gaana ne ku balala ojja kuzimba ku baganda bo ku baani okitegedde nabo oba ogenda zimba kati munno bw'aba alina kyakusinzeeko ate bw'olaba ng'omusika agaanye ng'ate olaba olina kyakusingako ate ng'okkiriza nti bwe nnaamugamba agenda kunnyima oba bwe nnaamugambako kigenda omuleetera obuzibu musigaze ogwo omukwano gw'okunyumya nze neetegereza nnyo omuntu bwe mmanya nti nnono bwe nnaamugambako kino agenda kunyiiga njogera ebyo bitamuleetere kunyiiga nange era ne muwa distance twogera ku ebyo bwe mmanya nti ono tunyumya bizinensi bwe mmanya nti ono nsobola okusaagamu naye nsobola tusaaga era bwe mmanya nti ono bwe nsaaga naye bw'osaaga n'oyita wano bw'oti anyiiga wenkoma okitegedde abantu mu byonna tulina okumanya nti mu bulamu bw'ensi Mungu buli omu yamuwa lizikiye osobola okubeera muno n'omutwala ku mulimu nga gwe obaddewo ow'amaanyi n'omutuusaawo olw'emikisa gy'alina oba n'ekisa Mungu kyamutaddeko n'atuukawo n'akumenyako tozimba mutima Mungu amuwanise gamba mashallah buli w'owulya ng'ogenda zimba omutima gamba mashallah kyova amukuba abaana b'abantu ebiiso abantu balina ebiiso era naye bw'otuuka oyinza okuba tokimanyi nti okina nokiina oba nkikugambe ntya nti omuntu ayinza okutuna n'ofuna ekizibu omuntu ayinza okuba nga muli mu mutima akolima nga bw'akutuna agamba maama bano bakikola batya bw'owulya ng'ogenda kifulumya ekyo nti naye nze nnabaaki n'akaleeta gundi wano ye afuuse naw'amaanyi bw'otwalanga munna awantu wonna bambi n'afuna n'abaako Mukama bwamustroke kusinga tozimba mutima nti gundi namuleese n'andyamu olukwe kuba abantu wano kye bakozesa bwakutwala obanga wantu n'ofuna omusingawo erinnya oba n'akuleeta mu mulimu ki ne bakujja oba bakuleese nga reception ne bagana naye akawala kano kasobola okukola ne bakutwala n'otandika okukola oba n'omusinga neki nga namutwala ne ku mulimu n'andyamu olukwe nanneefuulira nedda kkiriza nti ebintu byonna Mungu y'alina enteekateeka yaabyo era kkiriza musanyukireko no mu mutima mulungi abantu abasinga basanyuka kungulu nga munda ateekateeka nteeka zo za kutta nojja n'omugamba omanyi ngenda kukola kino omunyumizaako nga mukwano gwe gy'emikwano gye tulina e Kampala omunyumizaako munnaye omanyi ngenda kukola kino agamba wallahi I'm happy for you naye nkusanyukiddeko mwana gwe nsaba Mungu akuteremu baraka biki nga mutima agamba kisiraani gwe tasobola okuwa omuntu bwebati abantu kyovaana abantu bafudde bannammwe bemwesiga be bagenda okubatta babamalewo naye buli wogenda ku musaalo saaba nnyo Mukama akusaasira abantu abakuliraanye kuba yamanye abalabe n'abatali balabe bo era omusabenga nnyo akulage balabe bo kuba gy'okoma okubanga tomanyi balabe bo oli bubi nnyo mpulira nga kalina engeri gye kankutteko naye mwemalira nnyo mu bantu wano omuntu n'omugamba buli kimu ate oba n'omusajja gwosa nembuliri musabire ayinza okuba ye mutemu asooka yes nga kitono nnyo bamuyita ne bamuwa obukadde 5 n'akutunda
gwe kugambye gova mu muwoningira wano musabire ogambe mukama omuntu gwe wampa gwembera n'ensaba omumpemu obulungi ate naye mukama amukuwemu gwe obulungi kuba nawe oyinza okuba oli mutemu gyali kiba double sided n'emikwano gyo bwotyo booge basabire mukama emikwano gye nnina nkusaba ondaga abalungi mu bbo n'ababi mu bbo era nkusaba ompa obulungi obubalimu nabo obawe obulungi obundimu kuba nawe oyinza okuba oli kizibu nga tomanyi kitegedde gwe kkiriza buli muntu teri muntu ali perfect kkiriza nti osonyiiza banno kkiriza nti si gwe gwe baloga wekka kuba wali abantu abalina eyo tendensi nze abantu mbayambye nnyo naye bo bandaga bibi byereere nawe weekyekingemukko oyinza okuba onenya abantu naye teriiyo muntu nga gwe buli kimu kyokola kirungi obuliwo omuntu nga yeewaana nze nkola birungi byereere nze abantu mbalaga birungi byereere naye abantu bakanya kundaga mpisa mbi nedda gwe kkiriza obagaana tewali muntu wano ali perfect oyinza okuba munjogerayo onyiiza abantu naye nga tokimanyi oyinza okuba nga bw'oseka bw'oti waliwo gw'onyiiza buli muntu eri muntu ali perfect wabula kkiriza nti oyina ensobi zo n'abalala balina ensobi zaabwe kati buli omu mu blendinga buli omu mu nsobi za munne buli omu ategeere munne buli omu amanye nti gundi bwagira bw'ate anyiigira wano kati wano sijja kukikola bwe tuba tusobaganye tusobola okutuula ne twogera naye ebyo nze bwe mba nnyiize nze oyo yenze bwe mba nnyiize ensozi ze zitasinkana koyogedde ku mikwano waliwo wano tendensi kati eriwo oba se eba enjogera eriwo ne bagamba gwe iPhone oli iPhone oli Nokia kati twafunyeyo ne Tekino wakati awo anti nze nga bwe nagambye era nti ebintu byange bibeera straight we bati nze ndi wa Nokia ndi wa Nokia iPhone noma abaana abato bonna ndaba bazisaba nnyo kati oyagala kudda kweri enkola enkadde kola nkadde ebaŋŋomo bweyimirira eba faamu omuliro gulwako toyinza kubanga oyogera na bizinesi ate oveeko ekyala abaana abato abayiga okukwata amasimu buli omu asaba iPhone kale kwegamba kyangu kyakwanguyirwa yeshiba nze bwedda manyi tuli mu masimu esimu gyolonze bagiyita Cinderella baby omwana akuba live Kampala wano the king herself ali nganze mu theatre I'm the lion of theatre and the Black Panther yenze Black Panther wa theatre wakati mpayo omuntu wano goyinza okungerageranyako mu theatre sikakandi nakyo kyakubiri guno omulembe omutebi nze agukutte mu theatre mulekera okukwata okugerageranya US products ne China tetusobola kubanga tuli US products nga mugenda mutugerageranyako products ze China era muziraba nammwe kati ono mwana omulala sindi oyo mulaba US product iPhone ze China bazikipula nnyo omwana maka nvumidde akasimu ka Nokia ani mako anti yagula iPhone ennaku zina nvumidde akasimu yakagikwata maalo maalo manyi oba akagifune ya maalo gaba mangi kati gwoli Nokia 3310 Nokia mwafunyemu Tekino bagasemu Tekino yo Tekino ekikulu zivaako Tekino obuzibu bwazo mu reality Tekino zajjako amaloboozi lwakuba nwagiye ng'omuntu mwagala asobola live lwakubeera tatuuka sindi yamuwadde respect naye yamuwadde bwi respect naye era nga naye amusinga owagira sindi kwega bonna abasinga nga yasooka nze njogera nnyo amazima kati lwakuba nti ate sindi nze bwe bamuteeka wali sindi ate ne banteerawo Irene Namubiru ati ate abo bagundi ngamba nti nange ondabye ndowooza gyendaze nti kati bano kati ngeno mu theatre nti nange kati lwakuba nti ate era sindi ono alina byategeera kati abiri eno mu mulembe omutebi bali be batategeera bulungi kati okitegedde kati mu mulembe omutebi eno tulina sindi nga mu mulembe omutebi we munnina mu theatre kuba kati John bw'aba ategeka omuzannyanko John Segawa bwe njogerezaako talina ntondo tajja kunkolako ntondo abalala bakuze bajja kunkolako entondo atanakula nnyo kutuuka eyo naye bw'aba ategese kati aba alina okunneebuuzaako
kati ku mulembe bw'aba awandiika kati mugamba nti guli emirembe giri bwe mwawandiika kati baagala bino nga nange bwe nnyinza okugenda mwebuuzeeko like nga nkola documentary ti abaana tuyinza obbanyumiza theatre eddaali etya ngenda mu bakulu kubamba w'ekitiibwa abo bamanyi bye simanyi ebyedda kati ate nabo balina bye batamanyi ebiri guno omulembe omutebi ebyaliwo kati ate Sindi alina okuleetera bano abato n'abagamba bannange bakolanga bwekitusobo kiyiyamu ne tukyusamu ne tukiza mu mulembe guno omutebi ne kitukolera naye omwana Shiba nga amukuba omanyi amukuba na bigambo tulutululu keyboard Shiba nanti naffe wali tugenda mukubisa music ennyimba zalina zimala ani okuba n'ennyimba 10 aye nti Sindi alina ennyimba 10 zisinga 10 zonna zisobola okubikka 10 ze mulina aba iPhone tukubye nnyo ennyimba ne bw'aba ayimbye 3 ffe zitumala tuyimbayo nga 2 muyimba 10 okubikka 2 ate kati kankubuulireko omuntu yenna amanyi ekintu toyina sinze kati okuzannya tekinneetaagisa kufulumya mizannyo mingi mu okutegeera nti ndi wa kitalo mu theatre seetaaga nnyo bapuruvinga kyeki kye nagambye abategeera neetaaga abantu abategeera ennyo okutegeera kyenjogera nkitegedde kaakati Sindi teyeetaaga fulumya nnyimba nnyingi okumanya nti ayimba ne bw'ayimba buyimbi kagambo katono tutegeera ne bwakola intro mmanya nti oyo muyimbi ako manya nti muyimbi kati mwe mulina okuyimba ennyo mu nkakase nti asobola Sindi tomuwanise emwawa naddamu nze njagala nnyo omuntu bw'aba amanyi ekintu appreciate that ekizibu ekiri e Uganda you don't appreciate talent we bamala okufa ne bavaawo ne mutandika okugamba nti banne twalina talent lwakuba nti bino bibato byabwe bya stand naye singa bibadde nga bibato bya reality Shiba bate talinya ku stage ati kubuulira bagenda gikola bagenda kuyimba bakiteesezzaako nga ebyaddala nti reality tasaana girinnyako naawe akimanyi kati nze bwe mbanza nnyani mwana muto ayinza okulinnya ku stage nga nkola kujjako nga ngambye nti ku opportunity kuba kati okuza talents z'abaana abato it is my full time job now okitegedde naye just balina ku respectinga kuba nze ne bonzija mu bulino ngamba zanya tewetaaga gwe ngamba bugambi nti njagala sinaliyo bweti njikukolere ye Sindi bwe tumuzuukusa mu buliri bwetu ne tumugamba kaakati live sabula ng'asabula mwe mwetaaga tusooke tubatwale ku busozi tubawa amazzi let us learn to respect talents. Naye mwana yatugambye mbu Sindi naye akuze nnyo aleka omwana ayitewo atulage n'omubiri baagala mubiri baagala ddoboozi ayagala omubiri alinde kaliyoki tugenda mu maloboozi okitegedde mu maki ab'omubiri mulinde kaliyoki babakolere shiyamu eya kaliyoki era nze weziba stage 2 nina wenjagala bateeke barriers wesaagala nnyo kuwulira njagala kwegamba I concentrate on music like music is life so I want to concentrate baidamo ulira kayimba dwani olwo baidamo si tekero teke Shiba baby nkwata bulungi tujja nyimba ze zinyuma ku CD era nze nziwulira Lwemba kyolo singa okunyumira olwa Shiba sisobola ddu kumenyera nti lwe luno kuba simanyi nedda siziwa nnyo budde ziwuliriza kitegedde lwemba kyolo singa okunyumira olwa Sindi mpitirivu ayina kana kayiba ke yakuba ne Bobby I like to men ako akawulira ne baba tannakayima akawulira mulinga katambula yanayi Sindi let's make a bomb party nekiga mutayogera na party naye kati babagayo okiyimba onowulira ekirala Sindi is a good example to our kids. She's a good example to fellow women. Kwegamba takulembeza nnyo nnaku gye yava. Tayagala kujjukiza nnyo. Fena twayita mbizibu. Ne batugamba Sindi mbu yakuna bikulembeza nti bannange mujje mutugambe bwali buto.
buli omu alina teenage life ye Byeyakola. Tetujja bikulembeza ebyo naye kirungi abadde example nnungi eri abayimbi abato abajja nti osobola ofumbirwa nozala n'omwana era music n'asigalawo. Bamugamba era Jenkins yasosogamba nagamba bagenda kukuba omuziki osigale mu bufumbo bwo. No, she's a good example kufa abafumbo abali mu industry nti osobola okufumbirwa n'osigala kuba abadde balina ne mentality yegamba abayimbi bw'ofumbirwa kiba kiwedde. Okitegedde kati tulina abantu betusupportinga wano nga tugamba they are good examples. Osigama nti okufumbirwa omuntu oba nnyo good example naye okusinzira mu industry eno gye tulimu nti balina baali bakulembeza ekyo nti omwana omuwala bw'ajja mu industry eno kyova kati abaana bafumbirwa walabye Vivian Tendo yafumbiddwa naye ng'akimanyi ne career ejja kusigala naye luli baalinanga fee eyo era osinga bw'obabuuza ojja kukiwulira nga bakikugamba naye Sindi avaayo ng'wadde mumuyita mukulu okitegedde n'akola ekintu kye twali tumusuubiramu n'afumbirwa ate n'atuulwa n'aconcentrating azadde kati oyo gw'olaba Nakawere ali fresh yavuddeyo n'abateekako omuliro Nakawere okitegedde yakava maternity leave naye aleese omuliro ate omuliro aguleese ku batali ba Nakawere. Naye yaleese ku vice president ekirala anti tukimanyi tekyali recognized kirina omuyimbi wano yali agala ofuluma ne bamukola recommendation letter ne bagigoba kwa American Embassy kitegeeza tetukimanyi wano NCF n'ekikola ate ne babawa. So she's a leader and a president of UMA kitegeeza tulina tumulabidde kate ekibiina kiruddewo asobola okugamba nsobola omuwa omwana wange kagamba sindisa omuwa omwana wange n'amukuza ate amubulirire ki amubulirire nti abasajja bakola ki nti omusajja bw'aba akoze bw'ati okola bw'oti amugane nti obukulembeze babukwata bwe bati nga bwawumaze mu bbanga ki yamaze okwadressinga ki kale naye nga team Nokia no retreat no surrender Tekino lwaki mwamuyisa Tekino yakyewadde abaana bakimuwadde nti bali babadde babiri najja by the way wininwa gimwagala ng'omuntu like I love her personality ali real kati tulina ebintu bye tufaanaganya nze naye ali real takwenya kati bwe yawulidde nga bamuyise baby najja n'ayogera opinion ye okitegedde lwakuba nti tiyategedde mama kye yagambye nti bano myaka gino bwe giti yagisise egyo kuba ye alina emyaka gy'alimu egyo n'asika bano abajja okubalaga nti maama waabwe akuze nga bwe bagamba kuba bwe bamwogerako akuze okitegedde kati bano baba abaana babazaala mu music ate yena nga yakuwandiikirako oluyimba ate gwe tokkirizibwa kwogera kyogamba shibasirikani anayo maama oyogera budda mu maama wo bookoze ensobi by the way maama bw'akolima kikwata maama bw'akolimira ekintu kikwata maama aba maama kyogamba singa kijja natuwe bamaama ebitiibwa naye maama mu industry enera yawandiikira ne oluyimba gye bali eyo n'aguluminga bameka nga tetumumanya ati kale yegwe bawandiikira oluyimba kati superstar era tumuyimirizaamu ng'omukyala wano alina amaka atudde alina abaana ba inspiringa kusinzira mu wagwa alina abaana ba inspiringa era tumwebalizaako ekyo music we abaana baffe bamwagala nkitegedde tafaayo wano tetuli mu kubiisana na byanfuna tetuli mu kubiisana nani alina lyato njagala tubeere strategic bana njagala tuyimirire ku nsonga emu tuli mu bagamba nti tubakuba muziki mutuganine ennyumba leka tusooka tumaliriza ekya music tutandike okuleeta ebintu bye tukoze property bwe tunadda mu byennyumba tutandike okugeraageranya awo tugambe ani asinga naye maama ate aba tolinga atya omwana muki waliwo ebiseera ebituuka ng'omwana amampa ati gamususse kati ng'ate ekintu kyakumanyiriramu oli superstar mu kyo kati n'oyaga omwana omuto kyendabaga tokuba mwana miggo osobola okukola kyakola bwe kimutama n'akirekerawo bwe kiba kibi okitegedde bw'abanga kyabadde akola alowooza akusinga omanya abaana bano kati oyinza okusanga omwana wange enkya nga atudde anjolo nga buno bwentendese nakaganza oyo musinga okuzannya
Okitegedde kati olumu oba toli mu kapanishinga oba kasuula oli mu kumulaga nti bino ebintu ky'omumanyiriramu nze nakitegeera okitegedde tikana akazannyo nkamanyi east west and south kati maama kyagezaako okukola ku mwana ono just kumuzza kumusitawa alinga ava ku trend okitegedde ekirala by the way ku fan base yaffe kinyuma kizizza engulu ebadde egudde nnyo nga twesibye nnyo mu federation etatambula naye kati Cindy weebale thank you for the good idea okujjako era abantu basuubire nti abo abantu bagenda kuba ku stage emu by the way mu bwongo bwange nkirowoozaako bagwekube naye kikuza music industry yaffe wano anti waliwo omuntu gwe ziggwako naye nga twagala atuyimbire n'ez'abalala kuba ate bwakwata muzaleke Dube ajja zikuba naye tuyinza oziwa omuntu oba kyemba nsaba buli mwantu anaayimbeyo ezize nga 10 batukubireko neza abantu abalwaniridde eddembe wano nga bayimba nga balwanirira eddembe kuva mu nnyimba naye nga ziri live lwaki akalive mukateekawo nnyo omanyi nze music wa Sidi yantama nnyo mba sikuwulira bulungi nti nakusasulidde era nze sigenda mu music wa Sidi mba ngenzeyo okukola siwulira mba ntaddemu pamba nkola bukozi interviews nenvaayo naye nze kati kankubulireko concerts wano nga ziri live nebampa tiketi y'obwerere y'amawulire ennyingire nsasula wegenda obuuze ku ya Juliana Serena nasasula emitwalo gyange 10 nengenda kubanga nali mmanyi nti kyensasuya kiri wathe ekirala nga mpulira nti we don't need free tickets on this concert this is live music please respect ekiringa omuntu okuŋŋamba nti mu theatre njagala gundi tiketi ey'obwerere oli musiru stage ya bay ngenda kuwa kintu kiri live lwakuba ekikyonoona kyonna ne kyonooneka kubanga tuwulira Sidi kuba Sidi eyo tetukakasa bye babateekamu eri mu studio tuyinza okatuwulira autotune karaoke owa ddala kati anti kyova nkuga sitasulya karaoke mwana Shibo njagala Shibo agende atandika okukola practice ajje ku live kuba omwana oyo negana nti naera mubeerewo n'ambulance don't prove to people you might faint anytime proving ambulance bajje nameka zibeewo naddala wabeerewo ya emergency awo tevaawo bana Uganda bakozesa ensobi mukozesa ensobi sikuzirika muntu omanyize lekkyala agoyo omulabye agenda ngamba osobola okuyimba yimba Pepper kiza master olina okuyimba ddoboozi ligaana mbiwuliramu ngamba abaana ba live bano tubongere ekitiibwa kati nze nkubuulira lina we lisikatira kolawe lisikatya n'otadda ng'oli mu kuproving abantu oba semi live ekkirizibwa semi live nga mulimu ka Sidi neka ate tuba twasasudde ki nsaba tubeere nnyo ku live era nze singa biyingira mu Sidi mujja kuba mutubbye naye kati lwaki abagenda osasula nze ngasasula kashi wange saagaana tiketi yabwerere ku lunaku olwo naye kati lwaki Sindi ono engeri gyali maama lwaki tasooka n'atwala munne ne beetendeka bonna beetendeka omulundi gumu rehearsal bazikole bonna Abanayuganda si kye twagala nze kati ate awo olutalo mba sirufuna nga nze omukozi waazo byebyo byenjagala nze kati mba nkola ate kati akale gwe w'amawulire galiwaawo singa beetendeka Chipa yayimirira akagundi n'agamba ku federation entalo ziweddewo mu bayimbi era mmwe temukyakoze era singa ayimirira wali etteeka erimu erya federation abaalimenye n'akola bato ne Sindi ate tetukyagala ntalo mu bayimbi tugezaako kwegatta ate awo beegasse ki beegasse banyumirwamu kale ate babagana n'okweteekako nange sho bweggwa buli omu abeere ng'akkiriza saagala kuvaayo ng'omu agamba nti banzibye kugambye okumanya saagala kunnyumiza nnyinza n'ossulawo wekubidde edda gwe sayidi mbadde manyi oli Newto nsiri Newto nga manyi ogenda wolereza ate nze pulezidenti w'abayimbi mbeere Newto
nze president nange ndi muntu mbaako ne kyenjagala nze ndi wa live nze no bambi live empisa bubi nestage tugenda kubeera wali omwana atuzinira obuzina ani anti abagenzo zina abagenzo laba mazina mugenda laba mazina nafa abagenzo okulaba music akuli adoboze tukena uli amalobozi twagala omwana wali zimbyamu wali ono awulira nno 15 mbwali wala bato atusi atane bulako ku bannange ati munnaye ekola natugamba King Michael nasooka aleeta risiiti eraga mbu yazasula cricket oval ekisoboka kubanga teyasasula bayitha waagi tulage ayinza okuba abantu bagamba nti tumunakuwalirako nga musajja atu yali asulayo kayinja mu bantu alabe naye nze embeera ye nkirekayo twetaaga kumenya kuliko tosobola kumala gasulayo we batyo mu mbeera ye nkirekayo alina okuba nga alwadde yasasula asasule obudde aba teyasasudde aba buyise okujjako nga bakyusa kifo kubanga tebasobola kuwanga bbiri gravity mwogwo omwezi mwennyini nga 29 waliyo David Talo tebasobola kuwa wakati naye 29 yokka gye ntwala erugogo tolabe kwepiica kulikati okwepiica naawe oluwulidde alataawo mba ndabaki nagaye ndi muntu nnyo wa live naye nga n'oluyimba lwo lulina meaning kyova ngaye ngenda mu lutalo kati olwa okwepiica terunya meaning n'ensaawa mwana wange ng'aluyimba naye towagira bayimbi ba wano ddala abato abasituka mbawagira nnyo gucoze ne beki atasituka abaana bangi wano bempagira baishuti baani abaana we bali banyi mulina n'abaana bangi be mutamanyi nga tuli eno nabo bambi tugezaako bayambako bapushinga like nga bayina amaloboozi bayimba bulungi n'ennyimba ze bayimba zirina meaning naye nga twesibye ku nnyimba ezitalina meaning lwakuba nti waliwo mu nsi eno kye nagambye kiri waliwo omuntu ng'ayina omukisa ayina omukisa okitegedde nga ne bwanaakontola mujja kulya naye nga tetujja kugamba nti bwe tudda mu bintu nti kintu akikola ekitufu takikola kale nga tumaliza sooka ofuna obubaka bwowa iPhone ne Nokia ngenda mu Nokia weebale nnyo kubeera ng'oyimba live okkiriza obeere ku gundi okkiriza obeere omukadde anti Nokia nkadde era ndi mukulu mpozi baatugamba badde nerabidde mutabani wa Katolo bwama bye yatugamba bannange mugende mu ceasefire theatre play it's a theatre play it's a theatre play 27 si kyekyo 27 August ku Serena Hotel Kampala mugendeyo muwagire project yanko Kato kossa ne mutabani we gwe nakuza naye gwe sikwatako kate nyingire entebe wazirika kate nzirike tewali kuserena naye mu byonna njagala okwebaza Mukama Katonda nti nina abantu abalya ku talenti yange nina abantu nga balya ku talenti yange enkyebaliza Mukama Katonda omanyi bw'oba tokirina ekyo oba olabye nnyo nze sikola bantu kunsiima nkolerera kalambo kange era ne kino kyova olaba nkiteekako nti mu byonna nze mu byenkola oba ne mu byenjogera si buvunaanyizibwa bwange bw'obitegedde obwo buvunaanyizibwa si bwange bw'obitegedde obwo bubwo okitegedde ekirala njagala okugamba abantu nti tubeera ne mental health programs buli mwezi tufunayo olunaku lumu nina mukwano gwange bamuyita Olga how are you yavudde mu America yazze wano okuyamba abantu kossa nange amanyi Oluganda muwala wa wano muna Uganda lwakuba nti abadde abeera nnyo mu America naye yakomyewo n'agamba we can volunteer Shamim n'alaba nga eddoboozi lyange ku bakyala ly'amaanyi nnyo naye nga tulaba waliwo abantu nga temulina mental illness lwakuba nti bufumbo waliwo abalina mental illness kusinziira ku mulimu gwalina kusinziira ku mikwano egimwetoolodde kusinziira ku ye yennyininyini byalowooza ensi agiraba bulala so you can come waliwo wabeerawo abantu abasobola okubayambako
mujje nja kubanga mbabulya buli lunaku nja kuba mbiteeka ku page yange babajjanjaba mentally nga boogera nammwe tebalina mpiso tebalina biki nti bagenda kukuwa ddagala oba ki boogera nammwe okitegedde twabadde nayo ennaku z'omwezi zabadde mmeka 22 twabadde ne mental health program eyo nga 22 awo ku Dewington Road nze nalabye abantu batestifyinze waliwo omuwala gwe nalabye nga abadde akaagala okwetta emirundi ena. So it is biri real bw'owulira nga oyina ekintu kyonna ekikutawaanya stress esobola okukuleetera mental illness kati bw'oba oyagala okutereezaamu ku bwongo bwo n'okulaba ebintu nga bwe birina okuba you have to attend those lessons. Mugendeyo bw'ogiwulira wonna eweeri mental health programs mugendeyo basasula babwe bwereere wabeerawo ebyokunywa wabeerawo ebyokulya yes wabeerawo ebyokunywa wabeerawo ebyokulya egenda kudda mu September wano era awo ku Dewington Road mujje abaagala musobola okunnoonyako n'oŋŋamba Shamimu bambi njagala kujja mu mental health programs ezo nina ebizibu byange bwe biti yes so mujje mubeerewo mulabe nga mulaba muleme nnyo okufa stress mujja kufa nze mulina bingi nabateekako bannammwe ebivulu mujje ate eyo si mental illness munno osobola omukosa obwongo indirect nomuteeka ku pressure nabulanga gwawo kisigana bwe ndaba nga kigize eri bato si bato yoka gye badde ngamba jasere naye alina ekivulu ne molisikirya lunaku lwe lumu ate awo bamuleetedde obuzibu kuba omwana molisikirya mukama yakuwa eddoboozi ngenda mu naviyo sifuddeeyo newemba sirina kyempuliddemu kirungi n'omwana wange aba talina nnyo byawulidde naye ogenda mukwepiica kiganyemu simanyi kale olaba nammwe temumanyi nze ani anaabitegeera naye gwe September omumanyi September ali bw'ati September yenna ali packed kuva nga atandika Jodda agenda kubeerawo ku Africana batukoze bubi nnyo kuba ate bonna bayimba bulungi kati abo tuddewa Zizaziyo ni bambi yalanga olunaku lwakuba nerabidde ddeeti ye November nga ddi aliwa agenda kubeerawa kati oyo tulina omwezi gwe guma tufina tuli ku Serena Zizaziyo nange nja kugenda nze nkubuulira nawe zino sizirina eza tiketi nja kuyingira iyo ogenda flukinga live nakugambye ki live tebakola ki wenaba sirina sente nkugamba live tebakola ki tebaflukinga naye ye tujja mu flukinga nenga tujja era Zizaziyo tujja Moriskirya tujja ne Jostede nja kugale nja kulaba kene wone sawa ngendeko ne woli sawa kuba kati Jostede kyayinza okubisa Moriskirya abamutegeera efa abategeera nnyo Jogamba bategeera Jostede bakola nabo bategeera nnyo lwakuba nti Moriskirya like abantu ba attracting wallahi mazima kirasi ye waggulu eri kyenkugambye kati ngaffe kati nze ekintwala mu show ya Moriskirya nsobola okulya eddoboozi lye neŋŋamba akayimba ako njagala nkolereyo akayimba k'omuzannyo gwange kano bwe kati anvoicingire kyekintwala like ennyimba zo zitegeera olina okuba ng'otegeera nnyo ennyimba ze ziringanga za Jostede ayimba era sikiganye naye ennyimba za Jostede asobola okuyimba nendutegeera mangu nti yabadde ategeeza kino ennyimba za Moriskirya ziringa za mutabani ono gwensinga okwagala gundi ono omwana yayimba Kibunoomu n'ayimba Kenneth Mugabi n'ayimba ne Nkwegomba ebigambo byakozesa ebigambo byakozesa olina okuba ng'otegeera nnyo kati abo abaana bayimbira mu gundi y'emu ng'eya Moriskirya
nshegedde ye nava grant wano nava grant wakola ekivulu buli omu ne bwaba ataddeyo kingenda wa nava akikole nja kuyingira mulimu ebivulu bye nina okuyingira kati nzonzo owuliriza ennyimba owulira abantu bempuliriza ate gonsiba mu kwepiica owulira abantu bempulira no owulira abantu bempulira ennyimba zaabwe era nzezo ennyimba zempulira saaluwa nnyo budde naye ennyimba zempulira oziwulidde kati kyenkugambye nti wajja ositedde nsobola ogenda ne mmalayo essaawa neyo ne mmalayo essaawa kyenkugambye nti Septemba ajjudde nnyo live era ssente yange yakonooneka nnyo mu Septemba awo nze tezijja kwonooneka we mutampa tiketi nze nagala live sijingirira bwereere kati njagenda mu jostede ebivulu ebiriyo ebyo njagenda mu jostede ngende mu Morris Kiria Aziza Zioni ngende newa David Lutalo kati sindi nabagaye banterewo baliya sagala kuntabula atabula matuga ama mubeere bulungi mweraba ono muveeko buve nyetabula matuga nge mukwana